Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Olwa Sunday luno nateera twebaza Katonda atusobosezza okubanga tubukeesezza nga tuli balamu. Thank you so much. Njala kusaasira abafunye ebizibu ku mitendera egy'enjawulo kibinnyo abali mu celebrations oba amasanyu ku mitendera egy'enjawulo kongs waliwo abali mu kubinuka amasejjere. Thank you so much. Abalina ebisoomooza nammwe mwekwase Katonda buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Tuli ne Chris Lule, tuli ku business mind ku extra digest mugoba nsonga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 ya mwaka guli mu kutambula nagwo sofa gutambudde abasiraamu ekisiibo kyamaze dde okuba kokoko oba koodi ekisiibo ekitukuvu omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gumaze okubanga gukuba kokoko tubala bubazi just nnaku tubalira na ku ngalo bwe tuti na ku ntono nnyo tutandika okusiiba. Programu yaffe eno ebeera buli lwa Sunday, tutunuulira business, tutunuulira economy, tutunuulira ensaasanya ya ssente, enkwata ya ssente n'enkuuma ya ssente. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti kuno kwokka kw'osobola okufuna information ng'eri legit, eri authentic, real and genuine, ate nga terimu kyekubirira. Tetutunuulira bibiina bya bufuzi bye muwagira oba bye mukkiririzaamu, tetutunuulira ddiini ze musubscribinga tu, tetutunuulira race oba kala gye muvaamu, tetutunuulira tribes zammwe, but tutunuulira business at large, fenna ekiba kitukwatako fenna. Business of course etukwatako fenna nga abantu. Programu yaffe netebwamu ssente abagande hardware store abasangibwa entindaawo okuliraana Kampala Independent Hospital. Abaganda hardware store basangibwa ku kizimbe Reed Complex, shop number eri N19 ground floor. Bano batunda finishing material wakabi. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti beekwate Baganda hardware store. Bakubire ku namba z'essimu ezo wansi oba obubeeyo olubulu w'ekigere buli kimu kitambule bulungi nnyo. Nkwanirizaako ku show Chris, nsaba obuuze ku batulaba. Abalungi abatulaba njagala okubaanirizaako nate muliyo muti eyo mwebale gye mutuusaako engalo naffe weetuli wano mpolampola tugezaako okubanga tubanoonyeza ebikawa n'ebiwooma tubitabule byonna musobole obbiriira awamu naye nga biri mu lulimi lwa kukulaakulana, biri mu mbeera ya kugezaako kwegattako nze naawe okulaba nga tusituka okuva we tuli ogenda ku mutendera oguddako. Omukulu nga bw'atugambye ab'ebirungi twagala okubasanyukirako ennyo mpozi nammwe abafunye okusoomoozebwa tusaba busabi Katonda abawe ebibegabega ebigumu musobole okusitula ebibazitwerera nga temuwanise. Mbasinzeeko awo yongerako bongereko kambakomyawo. Abatulaba tubaagala nnyo era abo abawagira emirimu gye tukola mutuli ku mitima kumpi nnyo muliraanye okwagala kwaffe. So mwebale kuwagira TV eno, mwebale kuwagira mukutu ogukyasinze obuganzi, naffe tweyama nti tugenda kuyimirirawo okutuuka ku lunaku luli ffenna nga tumaze okuyitimuka. Thank you. Webale nnyo, webalire ddala Chris. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero nga tetunatandika show yaffe kugenda ddala mu maaso, twagala kuyozaayoza abakyala across the whole world ku mitendera egy'enjawulo. Tujja kusooka okuyozaayoza omukyala mwannyinaffe Anita Among nga ye speaker w'olukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda Parliament omujja. Awo wennyini era tusaasirirawo famire y'omugenzi Jacob Olanya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate still awo wennyini tuyozaayoza Anita Among. Tubya Katonda byewuunyisa. Ebintu bya Katonda biringa Bitcoin, biringa cryptocurrency. Omwo okufuna omulala ayina fuluma.
kizibu nnyo okuyingira ababiri mwenna ne mufuna omu ateekwa okufuluma omulala n'ayingira okufuna kw'omulala wateekwa okuba awaayingira ye bwe bityo bwe bitera okukola era abatera okukuba peregeesi oyo oli abeera making sure nti wano nnyingira naye waliwo ateekwa okufuluma ekyokubiri nange kangate ku ddoboozi okusaasira famire y'omugenzi n'okusaasira eggwanga lyattu Uganda ndowooza mu byafaayo byaffe tubadde tetufunangako mukulembeze wa siga erya paalamenti n'atufaako so twagala okusaasira famire ekisanja kye kikyaliko ng'ate tatuuzizza ntuula zisukka 5 obulumi buteekwa okubanga mu famire buteekwa okubanga bungi nnyo kubanga omuntu IBRAH bw'atuuka ku leve eyo ng'abadde ava mu famire yammwe buli muntu atandika okugula katambaala akeeru meaning atandika okwenaazaako ennaku atandika okwenaazaako ennaku imagine nga speaker ava wammwe so the fact that nti speaker aba wammwe ekyo kyokka amaanyi gaba mangi so twagala okusaasira famire eyo then ate era nga bw'ogambye okuyozaayoza ndi omu ku bantu abasinga okukkiririza mu bakyala that is very good abakyala bano nzikiriza nti balina ebintu bye batusinga ng'olina okukkiriza nti babikusinga naddala ng'okubeera abakyala bali retrospective ye muntu asobola okutuula wansi okufumiitiriza kwabwe kuba kungi tekifaananako n'abasajja basajja we a bit reckless sobola okukola ekintu kyovola kizibu nnyo okusanga omukyala bw'ataba muvuzi wa motoka za mpaka n'osanga omukyala ng'avuga emmotoka speedi 2 oba 108 batono nnyo naye abavubuka omusanga agitaddeyo adrenaline kebeera happy toyina kyomugamba so twaniriza omukyala oyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu twagala omukuwasa omutonzi amulambike asobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasiddwa lugendo luwanvu mu ddene naye ng'abantu batera okugamba oba ng'abageresa batera okugamba nti Katonda takuwa kyoteetika tulowooza nti ajja muwa amaanyi aganaamuwanguza ate era still ye mukyala kati owokubiri okubeera speaker wa parliament mu Uganda second to former speaker omukyala honorable Rebecca alitwala Kadaga so Anita Mong ayingidde mu byafaayo mu Uganda nga speaker omukyala owokubiri since independence okuva Uganda lwe yafuna independence mu 1962 9th October so tukuyozaayoza Anita Mong then America balonze saabalamuzi nga mukyala abakyala obalaba speedi nnene gye batuvuga tebeetaaga kukwata mu bukwasi naye twetaaga okwongera oppika beeyongerera eddala ndowooza ekintu okukikubira ddala omukyala oyo natunuulidde Brown Jackson nabadde mu hearings ze ezasoose zonna almost nazirabye and nenjagala engeri gye yabadde addamu ebibuuzo naddala ba Republicans abo ndowooza engeri gye kiri nti Democrat eyamunominatinze President Biden bano baba bagezaako okulaba nti omanyi okwapointinga judge then naava mu kakiiko ako n'agenda mu Senate ne bamuapprovinga si kintu kyangu nnyo so omukyalo oyo naye twagala omussa mu ssaala nomination bagikuwadde naye ndowooza wali mu maaso wakyali awanene waalaga so omukyalo oyo naye katumuteeke mu ssaala ate moreover she is still young 52 years of age but she has a supportive husband mwami namulabye nga afiirawo okulaba nti omukyala omanye ekifo ekyo IBRAH bamala okikuwa it's osavinga bulamu bwo bwonna okujjako nga gwe okwoyo no resigninga naye bwe bamala okuwa obwa judge ku Supreme Court ya US obeerawo paka ne bw'oba ogirize bwoti ng'ogwowulira okyalinamu agagenda paka ng'ofudde oba paka ng'olekulidde oba paka ng'otaddemu resignation n'oga kati ng'oyo omwami gwagenda okureplacinga yateekamu resignation ye ng'akadde yakooye awulira tekyesobola naye bwe kitaba ekyo bubanga bwa paapa bwe babukuwa kiba kiwedde bulamu bwo bwonna toddayo kubaako kyogamba okay extra digest mugoba nsonga of course n'abakyala abalala bangi abatuuse ku success stories zetosobola kusharinga wano ziba nnyingi naye ezo zezitukutte omu babiri mu wiiki so nammwe tubayozaayoza out there oli mukyala abaana babagoba fees mwezi oguwedde successfully wavunye visa omwezi guno
okiriyalinze to zero balance single-handedly without a man. That is a success story. You have to share. So tukugamba congratulations as well. Ate tukubiriza IBRAH n'abalala abakyala babadde bakyenyooma. Tewaliwo kifo kyonna mu nsi mukyala kyatasobola kubeeramu tekiriiwo. Ng'oggyeko ekyokubeera omusajja mu maka ekyo tokisobola naye ebisigadde osobola bibeera. So tubayozaayoza mwenna abaregistarinze success ku mitendera egy'enjawulo mu biti eby'enjawulo muyogeeyoge. That is mu Uganda n'emitala w'amayanja. Waliwo mukwano gwange bamuyise Mwami Ddiba ali mu America. Welcoming the bouncing baby boy. Is a medical doctor, a consultant and a specialist in America, mu health sector ya America. Bamuyise Mwami Ddiba, but is a Ugandan. Nkuyozaayoza ne mukyalawo welcoming the bouncing baby boy Kongs. Okay. Olunaku olwaleero of course bingi bigenda maaso mawulire mubiraba. Ebbeeyi y'ebintu twajogerako wiiki ewedde abantu ne ba-appreciatinga nnyo the other bit about emiwendo ekigibaaza. Lwaki emiwendo girinnye egy'ebintu because ne banywanyi baffe abannabyabufuzi n'abalyoyi b'emyoyo kwe tuba tusibidde olukoba mwana wattu nabo babadde na view yaabwe ba version yaabwe. So naffe ne tusharinga version yaffe eri abantu ne version yaffe si eyenkomeredde. Osobola ogisambajja oba osobola okugiwelcaminga, osobola okugiteeka mu nkola, okugikkiriza oba ogigaana. As well as nawe munnabyabufuzi endowoozayo tusobola okugikkiriza oba okugigaana oba okugigula. Nawe munnaddiini tusobola okukkiriza endowoozayo okugigaana oba okuyikola ki okugigula. So embeerera ku bikozesebwa ewaka ekyali waggulu ekyekanamye. Naye tusigala tugamba ekintu kiri kimu nti COVID yakola enkyukakyuka nnyingi. Ate nga enkyukakyuka za COVID zino tetunnaba ziraba zikyajja. Twabagamba abantu babeere bwerinde. Bakiyita bwerinde oba bulindaala? Bulindaala. Twabagamba abantu babeere bulindaala. After effects babeere aware, be on alert. After effects za COVID temunnaba kulozaako. Ekyo kikyali kituuza. Emiwendo gigenda kwongerera ddala okupaaluuka. Ekyo kyo nkyakisuubira. Olwakiri ekintu kye nabagamba ssente zikyabalimu nnyingi. Zikyali foggo. Waliwo yambuuziza nti ne Chris ogamba ssente nnyingi nenze nga sirina. Toyina kuba toyina value. Ekintu ky'obutaba na ssente mu nsawo tuzze tukinnyonnyola. Era ekyo tetujja kubeera awo tukiremereko. Bw'oba toyina ky'otunda bwe bwavu obukuluma. If you don't have any service you're giving out there, it is the reason as to why you are not doing well financially. In fact, oli bw'abazze mu ruumu ng'agala tumukebere tumubuulire ensonga emulumya obwavu. Ensonga ekulumya obwavu toyinaayo kintu kya simba kya mugaso kyokola muntu mulala kyakwetaagako kyasobola kuwanyisa na ssente ze n'azikuwa. Case in point, a simple one. Owa boda akeera ku makya n'asamba piki eyo. Nansanga ku stage ne mugamba nti ntwala ku Serena ku NTV. Nangamba 10,000. Ng'ewakaawe owa boda abalese baagala sukaali, butto, mafuta oba nnyaanya, whatever, oba mmere. Ne mugamba nti ontwalira mmeka nti 15,000. Ne mugamba nti nina nnyo 5 zirina. Nangamba tuula. Boda n'ekaaba. Nantuusa gye ndaga. N'akwata 5 zange zino. N'azizza ewaka ne zigula kye batalina. Kitegeeza ki? Nti owa boda tagenda kukaaba bwavu because alina service gy'atunda. Oshegeera. Atunda ennyaanya ye good gy'otunda. Because ennyaanya is not a service. Eyinza okuddeyo n'obikubuzaabuza. Oshegeera. Owa airtime ono gwe tukuba ku masimu. Gwatunda n'akola kinaafuna essente naffe tufuna airtime ne tukuba amasimu. At the end of the day, otudde tolina kyokola. Oyimba nnyo oluyimba. Gavumenti yaffe.
ekyo kanjireke nga kihanginga naye buli muntu anoonye kyasobola okukolera abantu abalala kye batasobola kwekolera okibakolere bakutoolere kasente bakuwe because sente zino omuzungu ya design Katonda yakola omuntu eyakola sente okyageera yakola sente nga tayina kutuula mu nsawo muno anti sente buyambi chovalaba ndine bwokera ku macha nokola fixed deposit account mu any bank of your choice negendako up to $1 billion shillings only sente ezo tezibeerayo nti bazipanze mukakutiyako ndolutuuka nti akakutiya ka IBRAH mukajeya atuse bajeya akakutiya nedda ssebo era ezo sente zeziwola zibawola abagagga ne bazimba amasomero zebatuwola zebakeera ku macha ne bawola bakrisi bano batonese na buli aze babawola ogenda okuwulira nti gavumenti yewoze sente zezo zisente zowulira nti anti waliwo ali mu kuzimba akeedi waliwo ali mu kuzimba essomero abasuubuzi China zebakozesa because abasuubuzi tebalina nti ziri awo beewola ne bazzaayo ne bateerako amagoba amasaamusaamu so kitegeeza ki nti ne sente bagikola kutambula bweti kati gwe bwobeere ng'okaaba nti oli mwavu kikyoguza ayina sente akuwe sente by the way ensi tebulwangako sente zo zibaamu ekibula ge magezi agakola sente ezo oba ekibula ge magezi okuwa abantu abalala ebintu bye batasobola kwekolera ne bakwata ku sente ziri ne bazikuwa luli twasomesa ekigambo value abantu baffe bano ne mbagamba nti gyokoma okwambusa value yo ne sente gye zikoma okukola ki okwambuka omulaayi bano abasajja abalaawo obusolo buno obusolo obuto nga gwe mulimo gwe enamba y'obusolo bwalaaye value ye ze sente zaafuna ne bwasaba ddamu okujjako ng'eriyo omanyi game of numbers yo teriiko saala that's reality kakati ng'akalulu no shortcut kati bano kamba weeko ekyokulabirako bulijjo kyentera obbagamba ng'ogjeeko omuntu kwegamba omunafu ye yabadde asobola okutunulira numbers mu bantu ababadde balonda omubaka speaker wa parliament ng'alina essuubi nti abantu abalina ennamba eri wansi w'abali ayinza okufuuka speaker oli n'atafuuka. Wow. The game of numbers still applies in politics and everywhere. Yeah. Onfuna era twabagamba numbers don't lie. Numbers zo zibeerawo wali kakati gwe ne bona aba omwami oli abadde yesimbye ku mukyala ne bwe yali suze ng'akuute vivi numbers zabadde teziri gyali onfuna yafunye 66 omukyala nafuna 401 kitegeeza n'aba independent bawadde mukyala n'aba opposition abamu abatendinze kiri bwekiti. It is very simple logic. Abatendinze bonna naye tuveeyo IBRAH tetugenda byabufuzi abatendinze balonze bonna akalulu akafudde kabadde aka nanyiniko mumanyi business mind ku extra digest mugoba nsonga omanyi Chris sagala comedy omumanyi mukubire wane simu mukubire simu nanyi kalulu akafudde nanyi ni kalulu akafudde omubaka obadde ogamba kalulu ki akalulu akafudde ogambye omumanyi mpulidde kalulwe mbadde sitegedde nti ogamba kalulu waliwo akalulu akafudde kamu mpulidde kalulwe bwe wabaawo akalulu akafudde simumanyi akalulwe kaani kobadde oyogerako okay olunaku olwaleero of course that's a by the way ngamba abantu nga tuvaayo eyo nti omuntu yekka asobola okukyusa ensi yeggwe atulaba tewaliwo muntu ali awo ng'ali designated kukyusa nsi taliyo. It is you gwandaba, it is me, it is the other person. Teriwo muntu nti ali omwono fenna tusunde amata tujjemu omuzigo tumunaze nti oba tukole bwetu oba tumuteeke ku kigundi tumusitule bwekiti ku stretch nedda. It is you alina okukyusa ensi ng'oyita mu kyokola by the way. On a serious note mu kyokola mwogenda okuyita okyusa ensi. You a farmer, you a doctor, you a teacher, you a journalist, you a lawyer, you a banker, an economist, a surgeon, a nurse,
gwolina okukyusa ensi nga bwe nkumenya mu mitendera egyo ba businessman at any scale, don't mind, you can change the world. Chris, olwaleero njagala tutunuulire mu luzungu kye bayita debt financing. Mu Luganda kyoyinza okuyita okukozesa ssente eneewole. Debt financing. Kyenjagala tutunuulire. Here comes a scenario, someone agenda mu bank oba microfinance institute yonna neyeewole ssente, omuwendo si kikulu. Kati tutunuulira azeewoze. Otegeera, omuwendo si kikulu. Kasita babeera nga bakkiriza ne bakuwola ezo z'obasabye. Otegeera. Ne leero tetugenda na kutunuulira interest as such. Twagala kutunuulira okyaŋŋaanyiza otya essente neneewole. Ogenze mu banka yo gy'osinga okwagala, ekusabye omusingo gwonna gwe beekusabye okusinziira ku byetaago bya banka. Gisabye emisingo gya njawulo. Olwo banka etwala omusingo nga kifaananyi ekyo. Gwe ng'omuntu. Eyo mpozi IBRAH bank. Chris, abantu bayimirirawo ne babakuba ebifaananyi. Nga talina kyayimiriddeko nti oba kizimba oba lusuku. Baba bakyongera ku security emusabiddwa naye nga kyo tekisobola mweyimirira. Ekifaananyi ebyo biri mu IBRAH bank. Naye muzine bank nze ngimanyi eri mu bitundu by'e Katwe. Mpozi Katwe bank. Banka tujja gikeepinga ng'eri anonymous, name withheld for security reasons. Si security omusingo, security ebyokwerinda. Omanyi byonna security. Bwe kiri? Byonna security. Okay, tutunulire Chris, debt financing. Luli twali tuwadde abantu red flags. Abantu sekinomu nga yeewola ssente. Red flags okyazijjukira bulungi? Of course. Esooka abantu abakuba ebitaala. Bwe beewola tebasasula. Red flag ey'okubiri. Ababuuza omuntu akyala ewaka n'abuuza ne ku mbwa. Abantu abajja ewaka n'abuuza ku mbwa alodoogo tebasasula ssente. Omuntu nga mutuuse mu kirabo ky'emmere n'alya ebiteetaagisa n'agira n'ojjira bw'ati. Abo abantu abalya singa omuntu IBRAH omutwala out n'alya emmere n'akomba essowaani dduka. Those are the red flags that eba red flag ekikombesa essowaani nga muli ku restaurant ki. Oba omuntu n'alya ice cream n'assaamu olugalo mu giraasi bw'ati nalwo n'alukomba misinde. N'akola ki? N'amalamu ice cream n'ateeka olugalo mu kakopo bw'ati oba n'akayisaamu olulimi. Oyo bwe yeewola tajja kusasula. Lord have mercy. Kaakati red flags ate endala eziri mu business. Wali tubadde mu kwewola kwa individual. Sekinoomu. Kati kuno okwewola. Kuli mumanye banka bw'oba ojjuza form en application form. Waliwo tutera okuteekawo single, married oba separated oba bikira bongerawo ki. Kakati widow. Lwaki ebintu ebyo babiteekawo? Kambeeko kembagirayo. Oyina omwami tomulina, muli bafumbo, mwafumbirwako ne mwawukana, oli namwandu oli ssemwandu. Kati nga sinaba bamenyera red flags IBRAH. Kansooke mbabulira emitendera business mwe beewolera. Emitendera business yonna eyita mitendera ena. Ogusooka gye bayita startup. Tutandise. Business ogitandiseeko. Okya trying commercializing sales teziriiwo. Onfuna? Ey'okubiri gye tuyita growth. Wano oba otandise okukulakulamu busales bujja ne tugenda mu maturity. Ey'okusatu wano business ekulidde ddala. Kati okyasobola n'ovaawo n'ogenda omuntu omulala n'akutuuliramu. N'agiddukanya. Ey'okuna gye tuyita decline. Wano tuba tutuuse byonna tubibaguzizza biweddeyo. Kati red flags mu zino stage ez'ennya business mwe ziri. Mu startup tebeewoleramu. Business stages. Okay. Business etandika butandisi. Olina ki? Gandhi hardware store. Oli ntinda. Ebintu by'otunda byakabi. Bitukanye n'omulindo gwa nsi yonna. Gandhi etandise mu mwezi guno. Omuntu ajja mu mwezi oguddako ndi mpola ebintu bya miliyoni 4. Kuki?
kuki nawe gandi ayagala okuwola oba olimba ne munono ayagala okwewolako gwe mwasoma naye ekiri agonja Church of Uganda mu bumeeya aba alimba naye mu startup tebawola mu startup business tewoleramu ate teyeewoleramu ebyo bibiri byanjawulo binyonyole bulungi mu ntandikwa business teyeewola ate teyeewolerwamu business okwewola kwe kugamba nti mbadde nkola juice kanewole ssente nga tteko ku bye mbadde nkola nsobole okwongerayo emirimu gyange otandika butandisi byesonyiwe ebbanja lirabe edduka okuwola tonnaba kusimba mirandira kunywera tonnakakata kati ate omusajja okyali kitengejja omusajja zze akusaba ebintu olwo musi bitwala capital wo makkati naawe okutta omuwadde singa boda emukuba nga tannatuuka mumwe abatawandiika singa akola ki boda singa emukuba nga tannatuuka nga yakamala okukola ki okwewola ebintu okuwandiika wansi nga muwolangana kirungi kola akalagaane nali mu lumbe lw'omusajja omwami yajja n'akaba amaziga IBRAH ne yeevulungula okumala essaawa ngezi zaali nnyingi nnyo alimba saawa 2 ate nga musajja mukulu saawa 2 nga enkuba yaleetonya yitetonnya kati fe abageya ne tudda ku bbali ne tutandika okuseesa emboozi anti mumusonzaamu byokukola gwaba tewali awo musajja ngaakaabye nnyo baleka babadde bakyali nnyo baatugamba luvannyuma nnyo nti omusajja oli eyafudde yali yeewola baali beewola bonna essente naye nga oli onaakaaba ye yajjirayo oli naye nga tebaawandiika kakati madamu omugamba otya nti ddala kituufu balogooziise yafa muwadde ebibiri nga tolina we wawandiika tewaliwo whatsapp oyinza n'okuba nga olina we wawandiika naye ono asigaddewo ali in position wadde okuraisinga court of that money atutunda waasula naawe bw'aba nga tali ku za kisekka bw'aba tali ku nnyumba za kisekka nga nze byatulekedde byonna byetujjawo naye kanzireyo mu startup kyembageeza kugamba abantu baffe business ng'etandika butandisi nga sales tonnaba kubeera sure baani booguza because IBRAH abantu baffe bano nabagamba buli lwobanga otunda ebintu oteekwa okuba ng'onoonya ekintu ekiriraanye okuyaayana kw'emitima gy'abantu lema kutunda kintu abantu kye bataagala ate ne weekwasa mbu ekonomi ekola bubi tunuulira obwetaavu bw'abantu mu sitense ne ku kyalo kw'owanga oba mu ttawuni oba ku luguudo ogenda okuteeka bizinesi obwetaavu buliwa waliwo omuntu akola ekintu ekituufu mu kifo ekikyamu n'akola ekintu ekikyamu mu kifo ekituufu oyinza okujja mu kitundu nga ndidi beetaaga saaluuni nga gye baagala naye ng'enviiri basala za 10 lumu olwa Uganda gwe noleeta n'ebyuma ebibooza mu mutwe n'obutawulo obweru ne spiriti aftershave n'abaana baba massaging ebibegabega kati gwe abaana bo booza obutawulo obweru ne babwanika n'ebweru kati bano abayitawo olulaba owa boda tawera enjeru wagyagazaaki bwebutuuka bwagirengera dduka buddusi kubanga bonna amala omusiimuulamu asikamu ebiri wano ngaddamu waguba kakati okoze ekintu ekituufu mu kifo ekikyamu songa omuntu yali badde asooka kwebuuza abantu bange bano bentwalira bizinensi eno balina obusobozi obugifandinga we naddirayo kaeri bwe nali mbagamba bano ku real estate omuntu IBRAH agenda nazimba ennyumba nga nnungi nnyo nga bw'ogirambula tolina ky'ogigamba naye nga mu kifo gy'agitadde eri mu kiwuunya oba eri mu lukoola kale ugenda otuuka mu lukoola bagamba ennyumba ya $1,200,000 ng'omuga renti ng'omubuuza ku ki weebuuza bonna abakolera mu lukoola mulimu aweza wadde $30,000 omwezi bwe lwaki ozimba okusooka w'ozimbye ennyumba z'obupangiso ezo n'okuyita obuyisi mu sitensenye tutuuke ku nnyumba ezo babondya bali awo bakola emikono giri bwegiti bakulinze ssebo bakunyiga obulago era nze nsula eyo tekisoboka taata ennyumba zo jja bbeera nazo oba si ekyo kkiriza enfuna yaffe tugisulemu nze ndyoka enkwata sigiri yange n'ensawo y'amanda mbiteeke ku ttayiro yo ate neebake nabyo abantu balinalo omuntu akwata amanda n'agakoonera ku ttayiro bulino ddene nnyo terigenda mu sigiri naye tuli kuki anti kati nze anti labayo nze esente zange awo bwe ziba we zintadde kyenjagala kyekkolerawo abantu abasula mu nyumba ez'emiliyoni 3 omwezi tebafumbisa amanda gas
bw'obonzikiriza mu nyumba yo kiba kitegeeza enfuna yange ojaniriza gas n'amasanyalaze kati kkiriza kando nyumba njikube ebisiiriza empulire kubanga bwe busobozi bwange tosuubira IBRAH muntu asasula nyumba ya mitwalo 15 kubanga akozesa gas kuki oyo wanku naawe manda ekyo kimaze ate nkiddamu so oyinza awo nyine Chris njagala still tutunuulire ensonga nti abantu baffe bano bwe tukola program mu comments awo we thank God nti tukyafuna still many positive comments and objective omuntu ayinza okugamba nti what if business eno ndi mugitandika at an early stage ongamba sigyewoleramu era siwola naye nga waliwo abantu nakolako business somewhere nembeera ne bakasitoma benze nkula nabo ne bajja bewole mweno ngamba manyi basasuze how should someone go about that? Okay, ekituufu kiri nti statement eyo nyino giqualifyinga emikisa gy'okufiirwa ssente emikisa gya business okugwawo nga yeewoledde mu startup stage gibeera 9 ku buli 100 emikisa gya business eyo okulama oba okuwonawo gibeera ebitundu nga 2 ku buli 100 nga yeewoleddemu because wano mu Africa ewaffe wenjogerera awaka wano abantu tebawula business na bulamu bwabwe era nabawa red flag ndowooza ya business omuntu atasobola kukuuma mu kyalo omu tasobola kwewolera business otwongedde red flag endala vaawo naawe omuntu atasobola kukola ki omuntu atasobola kukuuma mu kyalo omu tasobola kwewolera business aba tajja kusasula kitegedde bulungi nga tasobola mukuma in terms of what ntegeeza omusajja alina side cheek tebasasula bwe yeewolera business ate watasoboledde kubeera loyo ku nnamba emu ayinza okubeera loyo ku bbanja eritoogera eritakuba nduulu jjukira nti ono amukyayogera yafumba ayinza n'omutego obutwa naye tamutidde olwo ebbanja eritoogera eritakwata kibooko ndi likube eritagenda ku kooti kuwaaba eyo red flag gwe buli lwolaba omuntu ate kino kankikugambe bw'oba oyingira partnership nga business eri mu startup oyina muno gw'oyingira naye tunuulira relationship ye yeeyisa atya n'abaagalwa be kikulu nnyo ekyo olyoka okola business naye bwe muba mugenda kwewola ssente nga ye manager gw'oyagala zimwewolera oveewo ogende sooka otunuulire yeeyisa atya n'abantu be batwala nga mikwano gye ntegeeza abantu bawangala nabo nga bakyala bo babaami be enneeyisa ye n'abantu abo gyagenda okutransferinga gise muki mu business n'olwensonga eyo business ng'ekyali wansi IBRAH ng'etandika startup n'alyagadde nnyo okuwa abantu amagezi nti tetwalitandikidde mu bbanja ekyalibadde ekituufu awo twalibadde tusaamu ssente zaffe za bwannannyini lwaki ngamba za bwannannyini ebiseera ebisinga abantu bano abeewola ssente nga business eri mu startup babeera tebannabeera so sure babeera tebali certain oba omuntu gwe baguziza last week anaakomawo wiiki ekola ki eddako ejja ekyokubiri wano wennyini mu startup waliwo red flag ey'amaanyi ennyo omuntu singa aba IBRAH zeewo okwewolako ssente ateeke mu business ng'ekyali mu startup sooka otunuulire siteeke gy'alinamu nga ye omuntu mu business eyo gyewolera ssente bw'aba talinaamu kintu kye oba ennyumba oba emmotoka oba piki oba kinga kintu kye nga ye omuntu kye yatunda atandike business eyo bye yeewolera tabitegeeza tajja kukusasula ajja kukunyaga kimaze Extra Digest mugoba nsonga tuli ku business mind n'olunaku lwa Sunday tuli n'Abaganda hardware store be bateekamu ssente bano Abaganda hardware store obasanga Ntinda ku Reed Complex ekizimbe Reed Complex omwaliro gw'omuggukiro oba ground floor shop number eri A19 okuliraana Kampala Independent Hospital bano batuusizza finishing material owakabi aliko atuukanye n'omutindo ate nga mulungi nnyo material no bamujja mu nsi ez'enjawulo era nga ebintu byabwe of course biri genuine biri authentic ate biri real nkugamba ekintu tebatunda byefaananiriza batunda byo byennyini ebyaddala so babayise Baganda hardware store basange Ntinda awo ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital shop number eri A19
oluyingiro omwo bagamba akalango nakalabye ku extra digest mugoba nsonga mumpe ebizimbisibwa ngende malirize ennyumba yange bajja namuwa discount bwagamba nti yakalabye kuno. Thank you. Okay, Chris, tweyongereyo. So red flag eyo gitegedde. Omuntu atalina stake mu business ng'etandika tagyewolera mu ssente tagenda kusasula, tajja kusobola because nga yo omuntu amaze okulaga nti eki nabagamba abantu baffe bano nja kubulina kunja kiddanga mu nkikkaatirize temutunuulira abantu bye babagamba mutunuulire bye bakola. Oli bwagamba nti ngenda Jjinja n'akwata e Masaka omulundi oguddako kutunuulira bikolwa toddamu kutunuulira biki bigambo bye. N'olw'ensonga eyo omunyagala bagamba nti n'alibadde mpa amagezi nga nze omuntu aludde nga nkola omulimu guno nti business ng'ekyali mu startup stage twalibadde tetugyewoledde ssente kye twalibadde tukozesezza ennyo yalibadde gye tuyita owners equity nga tutunze ku bintu ebyaffe. Bw'obanga business ogikiririzaamu omanye n'akola kwata ku bintu by'olowooza ebitali nnyo byankizo mu bulamu bwo obijjewo. Kyekikuwozesa ndaba abaana bano ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi nga badde ayinawo ka online store wake yeetaaga emiliyoni 3 akongeremu sente naye akutte essimu ya bukadde 4 gitunde tunda essimu tusa mu business mu kifo ky'okujja owanga okwewola. Tunda essimu sente ziteeka mu business gula essimu ensaamusa era wembadde ngenda okujjaawo nti iPhone enkola gyekolamuuko ng'otunda ebintu online y'emu ye ya Tekino beebamu anti essimu zino zonna oziraba iPhone, Samsung, Itel, Infinix zonna zikosa data y'omu. Data agenda ku iPhone 13 oba 12 ayawukana kwagenda ku Itel ne ku Motorola kibeera kitya awo wojja kuba walulala nagwe kyoba omanya iOS wa iPhone wanjawulo nnyo operating system ya iPhone yanjawulo nnyo ku bantu abalala so obuzito bwayo kubanga ojja kwesanga nga apps ezirunninga mu background data gwe zirya saate simu ziri ez'abannaffe endala ziri nga si y'omu so mu startup tunda ku by'otunda otulage nti ekintu kyogenda okukola okikkiririzaamu naffe tulyoke tufune amanya gagamba katumusike ku mukono nagwe tolinamu stake tolinamu stake sente zo zonna actually nga bwe tukugatta awamu assets zo zonna z'olina z'abantu abakuwoza otandike ate era naffe twegatta okwo nga tolinamu kikyo wadde n'ekimu yensonga lwaki osanga IBRAH abantu nga balya business gyata omuntu business gya operating nga ayinamu ssente tagirya kyekimu ne business gya operating nga ayinamu bano balya kifiiriza kuba ntalina amuzize oba eggwawe gwewo wali olabyeko omuntu avuga emmotoka nga yenga mpya aba yegendereza waliwo omusajja gwe nayiseeko yabadde avuga makex n'ayita ku hampu n'asooka n'agira ati n'amala n'agira ati mpola mwaka kino 26 tekisoboka nkutidde naye ng'eriko ennamba mpya anti ezo ze bayitawa n'empya nga yasoose genda bwati mu hampu n'amala nakyo tadde mmanyi oba kumbe akantu kati oyo omanya nti omusajja akasente yakajje wala bano ababaakula n'omusanga 120 akuba ddiiri wemu oba 2 buloka wa ttaka najjako emiliyoni ze 18 n'agula emmotoka kati oyo ne bwe bagikoze ekitafaayo so bizinesi ng'eri mu startup IBRAH twetaaga okumakinga sure nti okusooka mu startup wano n'obuwandiike toba nabwo ate bwe gutuuka ku bantu baffe wano abaddugavu IBRAH ku documentation bafu nnyo otuuka ku musajja n'omubuuza omusolo omwaka oguwedde wasasula mmeka n'agira ti oba omwana yabawaayo mmeka alabika yabawaayo ndowooza emitwalo nga 7 nja kuddamu nkebere fayiro yalibaddewo ng'omanyi nsasula ki kye nteekwa okusasula balance sheet yange egamba ki income statement egamba ki cash flow statement egamba ki statement of owners equity egamba ki naye byolowooza wano tubiriko wano tukula by chance business zaffe nteebereza ya budde nkutidde kyova olaba ebintu ebyaffe birimu essaala nnyingi okusaba si kukubeerangako kubi naye tukukulembeza nnyo mu buli kintu yes era kulina okukulembera mu buli kintu tukusussa too much of anything is always bad
Gobona abeeraawo nga buli kaseera twagadde nnyo essuubi tulitamizza n'abali lituwadde. So mu startup because record keeping yaffe tebeera ntuufu, tebeera nnungi, n'abantu abaali bagenda okutuwa ssente baali badde beetaaga okutunuulira track record ya business yaffe, ne mu startup toba nayo. Omanya ddi ndowooza abantu baffe mbabuulire, omanya ddi nti oli mu startup? Kitunyonyole. Kitunyonyole. Naawe ekyo IBRAH. Omanya ddi nti business startup? Ekyo nkakasa okimanyi. Oteekwa okuba olinayo red flag z'omanyi eza startup. Okay, of course, examples zange abantu ebweru babiyita comedy. Si comedy. Eyo ye real life eyo. Abantu nze ngenda kuwa ekyokulabirako. Okedde ku makya weewoze ssente. Teweewola ssente n'omenyako ssente ezo bona oyawuzaako okola embaga, okola okukyala, okola okwanjula. Okitegeera? Kiringa keera ku makya n'ojjayo looni mu bbanka n'osasulako school fees z'abaana. Oba n'owaako abagikuyambyeko okubasanyusa. Okitegeera kye nkunyonnyola? Okedde ku makya ssente ozeewoze oddukiddewo mu ssabo zonna miliyoni 2, 3, 4, 5, 10 ozingiza essabo nti omuganga azisabire. Teyabaddeyo ng'ofuna looni ate ku lasiti ozimu wazisabire ku ki? Okutta essente oziddusize waseekawo nti alombere edduwe ssente oddusi ozitwalidde pasitawo ndizimansira amafuta ag'omukisa ku ki? Red flag. Ku ki? Ssente bw'ozeewola because Kristo yeewola ssente nga tamanyi kyagenda zikozesa. Taliiwo simuwuliranga nako simulabanga nako nti kanewole nakifuna nga nzifunye. Buli oweewola ssente bw'oti oba wapulaninga dda, walowooza dda, wafumiintiriza dda ng'ogamba nti ndi mu kwewola ssente kusuubula katunkuma mukazi musse obuwunga. Teriyo muntu ali satini nga yeewola. Bannange baba satini. Bompe miliyoni ku Lwokusatu ssaawa 6 n'obudde bubaawo. Nzikuddiza. Negimuwe. N'omugala lwaki olindde ddala Olwokusatu? Lwaki olindde ddala Olwokusatu? Ate kino tekirinda. Balina peregeesi. Olwokusatu olutuuka bwe ruti? Bw'aba akuyambye yakwesooka n'akubikira. Nze bw'oba ogenda okujja okwewola ewange making sure ssente zo z'okwewola tolina ky'otunda. Kitegeeza ki? Bw'ojja okwewola akakadde ng'olina TV gagenda ogitunde. Abaana balabe ku muliraano. Lwaki abaana ba munno balabisa ku muliraano? Ate kakati gwe abantu bano gw'ogamba ezange tezirina byakukola ezo zezirina ebyokkola. I know. Ezange tezirina byakukola ezo zezirina ebyokkola. Nadde njala bagamba bano ekirala IBRAH womanyira nti omuntu ali mu startup bw'oba okyaemployinga abantu olw'okuba bakyaliibo ng'okyaemployinga abantu anti ono olw'okuba omanyi tojja basasula mikwano gyo manya you still a startup. Ekyama nakyo bakikozesa nnyo anoonya bizinesi ekule naye ng'alina baaluma alina kwabalira. Yes ng'agamba bano bwe naabakozesa kifo ky'okubawa akakadde nja kubalyaza amanyamba 2 nsevinga 8 ate nedda sebo totawaana. When do you know I am a startup? Manya ddi nti nkyali mu startup. Bw'obanga okyakwata mu seefu ya business nga kw'olinnya boda kw'ogula ebinzaali kw'otumya sukaali you are still a startup. Okedde ku makya seefu oguddewo omwana adde ayita ku street awo atambuza amagi oguze ne gw'otagenda kulya. Oyo waliwo abantu wakatijjo ke bakola abo ne bw'oba ogenda galya ssente za bizinesi si zizo. Leka kwefuula muddu. Mwawule ssente zammwe n'eza bizinesi. Bizinesi singa zaali zisiba singa bannannyiniza abasinga bali mu makomera. Luzira. Luzira. Bali beetaaga kutwala mu bagiyita batya eyo Gwatanambe. Gwatanambe. Abasinga gye baaliwo. Nga eya tiketi yaani gy'oyonoona bw'ote n'amafuta g'ennyonyi. Bano bakisussa. Bizinesi erina obulamu obwayo naawe omuntu olina obulamu. No wonder abantu bazitandika ne zigwa mu myaka 3 nga teginnawera. Because IBRAH omuntu agenda neyewola ensimbi nga bw'obadde otugamba wano agenda neyewola ensimbi bizinesi erina ebizibu byayo
owulira nkuyanja nunkumuli tutomalaawo naye ate ku ssente zezimu bantu batono nnyo wanasobola okuwola miliyoni 10 n'alwaza omwana ne bamuwa ekitanda n'atakwata ku ssente neewole ate nga teweewolera mwana weewolera bizinensi bwe kiri oli era akubuuza mbu kati ssente nzitereka omwana nga afe si kyeŋŋamba kiikino bw'obanga obwetaavu bwa bizinensi wasooka gitunuuya n'ogamba bwa miliyoni 10 n'ogenda banka n'ezikuwa maziza mu ddwaliro zireme genda ku trip ssente ezo zireme genda ku bakyala ssente ezo zireme genda ku baami ssente ezo zireme genda mu offertree ssente ezo zireme genda wa ziwa omuntu gwe wazeewolera nti essente ze tukwatako zokka nabagamba gye bayite enfisso n'amagoba tetugakola ki tegakwatwako amagoba ge gatwala mu growth ate bw'ogakwatako olwoba ogenda kulagawa kiba kitegeeza ogenda kusigala nga bw'obadde omuntu bw'anaakubuuza ekibuuzo Chris nti ssente zino omuntu bw'agula ekintu mu dduuka nenzijjamu nampaka tugambe aguze kya 15 ampadde 2 ne mudiza ogumu ekitundu njawula ntya amagoba n'enfisso oba buli ssente bazikolere akabokisi nnyonnyole abantu mbawe enjawulo wakati w'amagoba n'enfisso capital waffe bwe gibeera emitwalo 10 nga gwentaddemu nenfuna emitwalo 12 mbeera nyina amagoba ga mitwalo emeka 2 capital gibadde emitwalo 10 ne mbaako kyensuubula nenfunako emitwalo emeka emitwalo 2 ssente zonna ze ziddamu okunkolera gye bayite enfisso nkimaze toyongerako naye ng'okifunye toyongerako ate kitegedde replaying a party eyo nnyo you can only know nti ayamwe startup ng'olidde amagoba agavuddemu ebyo by'obadde otunda otherwise business zaali badde teziva ku mutendera gusooka kugenda ku stage eddako singa amagoba gonna ogakwata n'ogeeminsa amagoba tetulyako tulya nki nfisso akakoko ko kasanga ku logiko ate Chris yakalina kujjako abalaba n'akakoppa bukoppi naye omuntu bw'abanga akula singa mbeera kankuwa ekyokulabirako ekyangu IBRAH kampa ekyokulabirako ekya Debit production singa tutandika ne kamera emu netuwa akasente nga akasente ako konna bwe kajja tukeesaanya ffenna nga bwe tuli ne tutalekaawo yadde 10 kamera ey'okubiri tugifuna tutya totawaana tolina gyogenda jijja tolina naye amagoba agava mu kamera esooka singa tugagulamu ey'okubiri ne tukwata ne tugula ey'okusatu essente zonna ze tunajjamu ku zino kamera esatu ze zituleetedde kwe tukwata enfisso yaffe because twava ku mutendera ogusooka ne tujja ku gwokubiri ne tujja ku gwokusatu awo wonna tubadde tukozesa amagoba kati enfisso amagoba geereese ge tulya so when you know your startup bw'obanga okyasobola okwemployinga abantu nga tobawadde mirimu because of merit naye ng'obawadde emirimu olw'okubanga bona abanyaga tebajja kunyiigira omanye ekyo nakyo weekiri oba omuntu ayinza okuwa omuntu omulimu n'agamba ono ne bwe naaba simusasudde ate nga nabagamba bw'oba olina mukwano gwo ng'alina bizinensi oba bw'oba olina mikwano gyo ng'olina bizinensi bw'oba oguze ebbeeyi mikwano gyo togisalira nako in fact mikwano gyo togiwa discount lwaki anti bw'onaaba olina omukolo gw'okubatiza mikwano gyo gy'oyita bw'onaaba olina omukolo gw'embaga mikwano gyo gy'oyita ku ssente ze mwampa mmwe mikwano gyange mu bizinensi yange ku magoba okwo kwentoola ne nkuwa akakadde kiriya okafunye kiriya nnyo mikwano gyo togiwa discount togisalirako ate togiwola Gand Hardware Store abasangibwa entindaawo ku Reed Complex bakugamba ekintu kiri kimu nti bayina material owa finishing azimba amaka azimba hostel azimba apartments any kind of building kugamba genda ku Gand Hardware Store basangibwa ntindaawo ku Reed Complex shop number eri A19 ground floor okuliraana Kampala Independent Hospital. Chris twongere red flags endala debt financing red flag endala when do I know nti nkyali mu startup singa mba nkyasobola okuva mu business ne batangulaako you are still a startup ne batagulaako in what sense singa IBRAH Mukasa atabaawo nga tewali kisobola genda we are still a startup ng'abantu bagula muntu ndi bakasitoma okujja ku dduuka lyo olina kubeerawo otherwise abantu abagenda ku keesi jesi bayinza okuba balinayo badokita naye bw'otuukawo nga dokita taliwo yagenda Bulaaya
still bakwadimiti nga sibwe guba eyo tebeera startup ne bw'abanga omuntu akyasobola okujja n'abuuza Semugoma mwami Semugoma ali wana taliiwo oli n'atambula naddayo oli startup awo totawaanya omuntu yenna nti akuwola totawaana bw'obanga okyasobola okwemployinga abantu not because of merit but because you are somehow related oba because you are somehow connected nga toba employingidde ku busobozi bwabwe you are still a startup because teri yo company eri mu growth maturity na decline ewa bantu mirimo ng'egibawa because of that yes babosi abali waggulu basobola okunyiganyiga ne baleeta abantu baabwe but ebiseera ebisinga obusobozi bwe bakola ki bwe batunuulira except bwe tugenda mu government parastatals oba n'ebitongole ebirala eyo tuyinza okuba nga gyebiri naye mu companies ennene ogenda kwesanga nga tutunuulira busobozi okusinga ku ani akukola ki ani akumanyi so oteekwa okumanya mu stage mwoli omanya ddi nti ndi startup nga toyinaayo kiwandiiko kyonna mu kabada kyogera ku bizinensi yo ng'oggyeko endaga muntu yo obeera startup when do I know nti ndi startup nga toyinaayoko nga fayiro yo ebigambo byo bigisinga obuzito gwe bw'otuula awantu oyogera nnyo fayiro nga enjala egirumo enjala egiriko nkambwe ekigambo olina kingi naye fayiro njala bakubuuza omwezi oguwadde wakola ssente mmeka ng'okwata mu mutwe omwana bannanga waliwo awo ebintu byeyatunda oba omusajja yamuwa ssente naye oba mmeka biteeke mu buwandiike abakuwola bwe balaba record keeping so ezo zonna red flag zembawadde ziraga bulazi nti omuntu akyali mu startup I advise ebbanja oba debt financing okukozesa ssente okugaziya emirimu gyaffe nga tukyali mu startup twalibadde tukyewala lwa nsonga we are not so certain nti emirimu gye tukola kugenda mu maaso because at the beginning buli muntu yenna abeera social nti ekintu kyakola kigenda vaamu akola amanda simanyi eryanda limu lyerifumba akukakasanga agamba atya akola amanda gano simanyi waliwo gano amanda agatazikira ng'oliyira amazzi n'oddamu n'olyanika n'olikoleeza buli muntu kintu kyonna nga kiri mu startup buli muntu akolaga kijja kukola naye abasingawo tebasukkawo we bafiira lwa nsonga bagenda ne bakwata ne beetikka ettundutundu ly'ebbanja nga ddene okusinga ssente zaabwe ez'obwannannyini kati wano kibeera kizibu nnyo IBRAH okuva mu startup okugenda mu growth so nga bw'oba okozeseza ssente ez'obwannannyini okutransitinga okuva mu startup ogenda mu growth kyanguwa okay extra digest mugoba nsonga of course ekintu kino oba ensonga eno gye tuliko olunaku olwaliro nkulu nnyo ffenna tutambulira mu kwewola na kuwola but ddi era lwaki tosobola era mmeka tosobola kukola business minus kwewola naye bino bye tuli mu kugamba nti guno omutendera teweewolerako naye tetukugambe nti teweewola tujja kunnyonnyola ddi lweweewola oli wadde ne mu startup oli wadde mba okwewola kankyogere bwentyo naye emikisa mingi nnyo nti wadde oweewoledde mu startup emikisa mingi nnyo nti okulemererwa kujja kubeera kunene minzaani y'okulemererwa egenda kuba nzito okusinga okuwanguliramu ate awo tagali w'amaanyi ate atya anti batono nnyo abajja okubuuka eddaala eryo kubanga IBRAH ssente neewole zibaako ebintu nga bisatu okusooka zibaako essente ezeyongeramu ng'ojjako mu abasiraamu abeewole zitaliiko kuzaamu magoba zibaako amagoba g'oli omwami kati ate ng'ozze wano mu Africa tetwawula bulamu bwaffe na bwa bizinensi gwe nga gwe omuntu ebizibu ffe wano tebituta you're either in a problem or you're living one going into another one wali webeddekawo mu bulamu nga tolina kizibu it is rare rare when buli kaseera tuba mu bizibu tebiggwaawo ekyokubiri wano mu startup bw'oba tolinaayo mulimu mulala nga bizinensi eyo gy'otunuulidde okulyako okunywa okwebakako okujjanjaba okuweerera na buli kyo teweewola ng'eyo bizinensi yeeriko buli kimu teweewolerako oba oli ku bigere nga gy'osuubira n'okugyamu essente ogule emmotoka kw'osuubira okusomeseza abaana bamala ne batulimba mbu ekonomi ekola bubi ebizinensi agikoze mwaka guno n'etambula emyezi 9 amagoba egaleeta bw'ajjamu bw'ayambala ettaayi ez'ebbeeyi bwagula enkofi sinakindi okwo n'akyalako n'okukyala n'akyalako omwaka ogujja bizinensi bwe kitagala ng'atandika kwekwasa gavumenti omusajja ebintu byonna ekonomi yonna tannagivulugako gwe mugwagwa sente
weewola sente wazeewola nga zirina kye zirina okukola tekikoze tokikoze so nga ate okimanyi nti IBRAH omuntu abeera mu business netandika neereeta sente omanyi waliwo business zirina ensulo nesooka nereeta gwe bawa bw'alaba nga zijja nnyo ng'agula ettaka ku sente za business ng'agulayo katano ku 10 neereeta ng'atandika azimba kakati wano we wali kalumanywera tewaliwo business egenda kubanga nungi nnyo okuva mu lunaku olubereberye paka mu mwaka ogw'enkomerero teriiyo wano wakati wano wennyini waliwo omukwano gwange gwennyina ayina business gye yatandika eno yeesasula kanjeewolere business teyeesasulira ekisoboka ne bweba restaurant ng'ogibaze nti bwengula enkota y'ettooke emitwalo 2 njijjamu 6 tokola ensobi ne weewola obukadde 10 nga tukyali mu startup tokikola ejja kukutagalako kino kye tuwoza mbu yeesasula tubeera tetutunulidde bottlenecks na structural challenges zigenda kujjawo business ng'eri mu kutambula wano bintu bibadde bijja bitambula bulungi nnyo bw'ofuna okutagala olwo bulijjo abadde akugjako order ya bukadde 10 singa afa essomero ly'obadde obaguza singa bafunamu omwana afa ne baliggala nga gw'obadde oli supplyinga eddwaliro singa gy'obadde osupplyinga ebintu ebyo singa likwata omuliro nga looni yeesigala etambula looni esigala ebala teyimirira lwa muliro anti gwe mbadde supplya wange gwe okuddamu okufuna supply omulala myezi 6 mirala gigenze olina osasula interest olina osasula ki buli nnaku olina oteekayo ne principal gibawe bwenkugambira if you're still a startup nga you're not so sure nti tusinaba kutuuka mu growth tokwata ku sente neewole zirabe duka tuyinza kukola ki era bajja kitubuuza ti Chris aganye okuwola wano ki ekiyinza okukolebwa nabagambye ekkuba erisinga okubeera eryangu kukwata ku bintu byo ebitali nnyo byankizo mu bulamu bwo tuba tukwata tutunde tusobole bwebeera nga capital investment sente z'amaanyi wano kugenda at least tugenda mu crowdfunding oba goloza lwaki IBRAH companies ennene zino ezigenda ku stock market lwaki tezigenda mu banka kwewola sente obadde waliyo kyebuzizaako sikigendereranga bayirawa sikigendereranga goloza nti sipro genda ku Uganda Securities Exchange lwaki teyagenda mu banka kubanga ekimanyi eddagala lyetunda eri ebisolo n'eri abantu lyetaaga lwaki teyagenda neewola sente mu banka negenda ku katale ka gundi because na companies ennene zirina okusoomooza onfuna so nga sente z'abashareholders bwe tutakola amagoba tetubasasula by all means bwe tukola amagoba lwe tubawaako tumala kutuula ne tukanya nti buli omu agaba n'olw5 ate gwe oli mu startup ofunye sente eziri so expensive moreover tezirina cheap onfuna so mu startup stage mbabuulidde when you know nti ndi startup bw'oba okyasobola okuemployinga omuntu not because of their merit but because they are your friends bw'oba okyasobola okuemployinga abantu ng'okimanyi ngenda bawaayo sente ensaamusaamu bagenderaawo okyali mu startup bw'oba okyasobola okukwata mu sefu n'ojja mu sente n'ofacilitate ng'obulamu bwo obwa bulijjo you are still a startup bw'oba okyasobola okukwata mu sente za business nga toyinawo owandiise n'ozeesasula nga tobadde togwana sasulwa you are still a startup n'olw'ensonga eyo ebyo byenjogeddeko nga ne financials zo ate abantu baffe wano IBRAH tebaagala keepinga records ekintu kye bayiga okuuma obulungi kiri eki ndagamuntu extra the anti esumbuwa okufuna bagikubamu ne photocopy original ne bagitereka n'omubuuzo why abantu bayiga kuuma ki wano mu Uganda ndagamuntu wano documentation ya wano bakuma maybe bintu bisatu passport ndagamuntu n'empapula z'obuyigirize abaasoma nazo bazikuuma naye okumugamba nti bw'ebeera business tomuga emyezi gy'esatu egiwedde emabega mpa ensaasaanya ya business etambudde etya ensaasaanya ya business wano waliwo omukyala yajja mu office n'asanga nga omwana awandiise receipt awo aguzeyo ebinyeebwa bya 1500 nezo ziwandiise ne mugayi Business Mind ku Extra Digest mugobazo tugenda kubanga tusukkawo special thanks to Gandhi Hardware Store mwebale nyuma ya okututeeka mu ssente basangibwa Ntinda okulidi complex okulya na Kampala Independent Hospital shop number N19 ground floor ojja okubanga obasanga
mbagaliza birungi byerere Sunday nungi mubere bulungi bwetyo tulabise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.